tuli wano n'omukyala omukubazze okolesa wano Mulubiri mu mwoleso gwa Buganda kagenda kuba nga atubuuzaako omukyala atunda ebintu bya art ebintu bya craft ebikyasinze okuba nga birabika bulungi agenda kuba nga atubuulirako amannya ge. Oli live ku LMT. Amannya gange nze Namutebi Brenda. Namutebi Brenda, otunda biki bino? Tunda crafts, art, ebintu bya njawulo byentunda. Tunda emikeeka, tunda engato mu craft, ntunda amayembe, bingi ebifaananyi byo biraba, necklaces, ebibbo, obo pressmats, n'ensawo zonna art. So ebintu bino gwe obyekolera? Ntunda butunzi. Naye nga nange walimu ebimu bye mmanyi okukola nga ati nsobola okukuba samu akuba bino tewali bino tekuli kyange naye nga nange nsobola osiiga n'okukola nga bu necklaces bu bracelets ne bu anklets so nawa nsobola okukola n'emikeeka nsobola oluka emikeeka. Naye nga gw'omwoleso gutambula gutya? Mwoleso si mubi si mulungi guli awo bwe gutyo mpolampola naye nga si mulungi nnyo awe tubadde tugusuubira. Tubina ebintu bya art kuba abantu bikya ebintu bya art babiseera ebintu bya art bya bbeeyi era omuntu bw'omugamba craft abantu kuba kasoma tubitya nnyo kubanga ebintu bya art engeri yabikozesa material webbeeyi babikola ki babiseera muso akabbeeyi kayimiridde kati. Akabbeeyi era si kanene nnyo kisinziira era kintu ky'oyagala kubanga ekirungi era kiba kya bbeeyi. Sobola gamba guze art piece ng'eno ku layisi nga ogiraba nnungi naye osobola okulaba era quality kale y'ekintu kimatalenga osobola okulaba ekirungi era okiba kya bbeeyi. So kati ebintu bino bya art abantu babitegeera oba tebabitegeera? Abasinga babitegeera era ababitegeera bwe bagamba ebbeeyi tebakaayana mpozi waliwo era abatinitini abatabitegeera bw'omugamba ebbeeyi ng'akaayana biki bintu nga bya bbeeyi biki emaze mu mwoleso tubadde tumanya ebintu bya layisi naye nga oli kasitoma oba olina okumunnyonnyola ennyo okukakasa. Naye nga sofa bye ebintu bitambula bulungi? Kale si bulungi nnyo naye at least si bubinga eri ku dduuka gye tukolera biba bitambula mpola nnyo naye at least wano tufunayo ku bakasitoma bangi mwe bali batambula oluusi abamu balamuza ne balambula ne bibanyumira abamu babyagala abamu nga tebalina ssente ne beegomba bwegombi. So kati ebintu binene twali twagala okuba nga olagirira omulabi wa LMTV n'abantu abazze mu mwoleso bakusanga wakolera sayidi ki? Ku National Theatre Craft Village. Ku National Theatre waliwo Craft Village mabega wa National Theatre waliyo obuyumba bungi bwonna bwa crafts. Naye nze nkolera ku shop number 30 bosi wange amuyita Mwami Noah Nyanzi. Omwogerere smile mutumiddeko bosi wange mwagala nnyo. Ate bannange nange onjagaza ne ngamba bannange oba nange Brenda njagaleko. Nawe nkwagala tewali gwe kitaagala naye bosi wange atusanyusa omusajja mulungi ali free yakola nono art. Yekenyini yabyekolera? Bino yabyekolera. Mukwano by'ebintu birungi nnyo 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 naddala kufa abantu abategeera art. Era abategeera art bamutegeera kubanga era art ndowooza nawe obiraba birungi. Mukwano webale kubanga otubuuza. Kale nnyo. Kagambo kange kasembayo. So okubanga twazze wano okulaba nga tulaga abantu omwoleso kyanjawulo kyekiri mu mwoleso gw'omwaka guno bimanyi naye ebintu bya Lubiri bijja nga biri special bibamu ebintu ebiki ebyenjawulo. So kati sooka olwenga olwo tubeeyo akapya mpita bakasitoma ndowooza njagala kuyita bakasitoma bajje bagule ebintu ebiri ebirungi bingi tetujja baseera tugenda baguza ku bbeeyi ya layisi kuba ebbeeyi gye tutunda eri si yemu gye tutunda wano. Wano ntonotonoko okuyawaali kati mbayita bajje bagule nga tetunnaddayo eri.